Executive Media. Focus, innovate, succeed. Woman Up. Raw unscripted talks. The problem. I know, right? Producer, Yeah. I told you. Mwasuze mtya mwasibye mtya wenda munoyogera ngenda gamba producer akutememu. Fishetandikire wane eddeeri. Pano nsobola ovaawo obuvi. Mukikoze kuvaddi mu Gwe leero tuba tutandika ogenda tubira kyebbeero teryagwa. It's a Saturday, sawa zibeera nnya tuba tusimbudde. Tuba tutuuse. Woman Up, Raw Unscripted with Shamim Mayanja. So njagala okwebaza abantu mwenna abaliko abalaba abatambuza video namwe abazitemamu ne mujjako obulango bwaffe ne mujjamu logo ojja kuba ogitemamu olabe ekigenda okutuukako. ojja kufanga taradde. You idiot. Ojja kufanga taradde. Omanyi mumanyiira bw'otemamu waka wa munno muwe ne credit. Because kati ffe tuteekamu obudde bungi nnyo okutwala ne tulowooza kati gwe wa TikTok bw'oba otemamu be with respect. Excuse me. That's what people say, right? Yeah. Thank you. You should think What about is she it. mumbling? That you should have sex. Let her come and give it to me. Hey. Nonsense. Executive Media, subscribing, liking, commenting, sharing, then you can have notification. Nebengenda okwogera. Ojja byogera. Nyiga akadde notification naye twakoleddemu SC simanyi oba kyereesa obuzibu oba something else but ne mbadde nsanze abantu babadde nga mubeerera gye balimu but it's okay. Quick recovery. Njagala okwebaza basponsors baffe abalaba nti programu eno esobola okutambulira ddala bulungi. Aba Juice Sanctuary tebatuwadde juice. Maama kikipa wanywedde kiramba osunda ki? Obadde waŋŋaanya? Kati soma ennamba y'aba Juice Sanctuary lita basobola okubeera nga bakolera lita n'ogenda naye ku mulimu mu abakyala bataaga okubeera nga mukolera babba mu juice osobola okubeera nga otumye n'omuteera mu botto ate n'abeera nga obba wagenda nga tali njala. So osobola okubeera nga kiki? Osobola okubeera nga ate alinayogera bwendya. Osobola okubeera nga ate obeeyuna gwalina omukolo gwa kwanjula nika baptism olina abagenyi waka obudde bwokamula juice tebukyaliwo baddiya ate abagenyi olumu bakyala nga bangi ate erendya yaabwe olumu esukkamu. So osobola okubeera nga ate Shami wakoye abagenyi ewuwo. Yogera awo bagambe mwaze muli bangi Nadda bannange nadda badde nganja abagenyi bakyanga bangi ate ng'omutwe yaabwe nga nzibumu ate ng'omutwe olina bw'ogenda kubeera ng'okwa juice mungi. So Juice Sanctuary babeera nga ate bakolako bambi alina entondo tadda wali wangeera. So Juice Sanctuary esobola okubeera ng'ekolako. So olina olususu nga lukutawaanya oyagala kulabikako nga Shuga oyalabikako nga Diana Kahunde ati make up mugyeko. Lwaki? Ate bamukolera ki? Bwe siigula make-up n'agula ki? So kale ali eyo nga weeyerusaako toyagala kuva mu kkala yobeera ng'okozesa aba Bubbles Beauty basangibwa ku New Pioneer Mall Level 4 Room 106. Babeere nga bakolako naawe yakona ng'oyagala bagubulule era naawe osobola naye ng'omutima gwo gumaze okukkiriza bisiriddamu kwekyusa. Ng'omuzigo oguvuddeko ng'obeera ng'ate okozesa products zaabwe. Balina abakugu abazikola bulungi nnyo ddala ate bategeera skin eri nakyo. Yes. So tulina aba Lemfi. Wabareva. You camera, can you see?
bano bakusindikira sente okuva e UK US nga tebakukyajinze yadde 10 maama wali eno enjala emutta otandika sirina bwe kusindikira sente maama teweekwasa abalemfai we bali beera nga ate obakozesa abo bennyini obeere ng'osindika sente z'okuva e US okuva e UK okuva e Canada babeere nga bazisindika baziweereze maama waliwo okwanjula waliwo gwe walimbye teweekwasa beera ng'osindika busindisi information yonna endala weeri awo excuse back eyitako ate beera nga obakozesa bulungi nnyo ddala ate bo abamandamanda express kago bakugamba nti ebintu bajja bikutikira babijje Taki babireete Uganda oleme kumenyeka babijje ku airport babikutuusize wooli gwe kyabwe kola kimu kubeera nga ate obeesiga naawe ayagala babikugurize buguliza era nakyo bakisobolera ddala bulungi bakuba video call n'obeera ng'obirondera okwo kuba amaduuka gonna amalungi agali Taki bagalina so beera ng'okozesa mandamanda express kago abalina embuto ennene abalina embuto ennene osobola okubeera ng'ate weeyina abamimis glama kirala bakyala muli bakyafu munda mu detoxifying eko for the betterment of yourselves yes muwunye bulungi nga ne bw'oba otadde mukka gulinga strawberry raw and unscripted ate tukuba kalango abaagala obukaaya mu retail kosa ne wholesale akozesa era abamimis glama palace babeere nga bakusuubuza obukaaya n'okubeera ng'obufuna mukamu ku bbeeyi esinga okubeera ddala ya wansi ngenda kufumbirwa ngenda kukola nnika ngenda kubeera ng'ate bankuba mbaga obukaaya nabo weebuli mukooyo obulango neddo engeri gy'olangamu obufumbo kati kyogamba nze luli bwe nayambala akagundi ka mimis giramu kati waliwo obukaaya osobola okugamba waliwo obukaaya bw'aba bridal ekale side chick ogenda kulaba haji we buli obukaaya obulungi obugenda ku ddina obeere nga ojja ofunawo akagoye akalungi akagenda ku ddina maama si muwagire kawala kange kanisha portraits bambi akakaana kakola portraits ennungi Diana I know you love those things she's very creative bambi she paints and draws yes draw for us she has a big heart awabuwi osasula nkugambye muwagire I can still support her by saying thank you nemuzamu amaanyi ndaba wamanisha yes zino earrings zetwambadde zikolebwa dda na Kahunde waliwo munaffe atawummula matu kyova olaba yetalina naye nga fenna abali ku tiimu eno tuli creative ekimala so kyova olaba nti kati yakola zino earrings alina n'obusawo obulungi bizinesi wali togiyisizaawo bulungi so nga tugenda okutandika nga bwomanyi nti wano tubeeramu n'akasooka ka warm up nali nalayira obutaddamu reaction neja siriiwo nze mu session ya reaction weri naawe leka siriimu mu session ya reaction goba oleeta n'okuleeta biri bye bamugambye bibagambye ani gisome goba osoma luli ye yasomye eyo bye bagambye Black Shuga mbu yavuma n'agamba abagundi bakoze batya abamarriage material temuleega ki bwe bakomendize n'agamba the way I hate that woman mukwano tompa mmere kamboneebone koma ku gye waweerezza toddamu kulabirira nayogedde bituufu walabyeho ku mukyalo omufumbo omutu baneeno bano I told you there are different classes waliwo oli nga situka takyali situka kati nga kimere omupenso nga gugagidde ku mutwe basiba ku Christmas okuddamu kajeera Christmas anti oli yagambye mbunne nteekateeka za Mukama tojeeja bantu kuba nti tebalina kyebafuula kuba nti ogenda kubeera nga ate obabeerako nteekateeka za Mukama gwe okubeera nga tomanyi nti mu nviri bateekamu coconut oil oba ne bazinabamu ne shampoo and put conditioner and plate braids when they grow old nteekateeka za Mukama Katonda yakugamba oteekeko wiivu emere kuva waneno mpaka waneno nga tomanyi kyenkyo wekiri nteekateeka za Mukama okwambala bokisa ya bawo ya Arsenal ne weesiba nga agenda mu kigogumbya ate temusala kigambo ku Mukama nammwe nedda ebintu ebimu mubireke no ekigogombye ekibadde kyetaagisa tyayera wambadde engoye nyingi sikulimba wagamba abakazi abafumbo
waliwo yagambye waliwo abakazi abafumbo luli wagamba muno look at this woman ogamba otya nti gwe mama bwe bamuwasa ebbere yali kasukanga bukasusigwe bwe wagamba omwana alisabira mu ddiiro ng'ali mu kisenge n'alikasuka amabeere buli omu alina enkula ye ewaffe we don't have those exaggerated breasts. So how did you know that the breast can go backwards? They are there that have those breasts that are big. There are people even who suffocate their children. And even the child from the Hey, mwana na suffocatinga abana yali badde alina akayinda akalaalo naye kibere kyo nga tokifuddeeko kitadde ku mwana ennyindo neetunulanga bweyagala omwana nakulanga bali muvuma ennyindo benayogera by the bituufu. There are those women abeesuuliridde, and that is why your men are leaving you to look for better looking women. If you cannot bw'oba tosobola kuwulira kintu kirungi n'ogamba kino kankikole neetereze, my friend, siina kye ngenda kukolera ekyo kituufu sikimenyawo. Nedda gamba abamu nedda baweereze kooti order ennone nkolera ku radio fe wa minisita bankime oba ku baba tv eri wa honorable bankime location ezo nti nagambe tuyiteko ku bakazi abafumbo olabe aniro yasembo shavinga abantu ababeesuulirira okushavinga ki oba byenkwa oba byawa anti bamanyi byaba malaya weweerongoso bamalaya eyerabirira oba malaya wokola enjala ogamba oli omuwala malaya. If you don't have capacity to get certain things, stop calling your friends prostitute. That's how our friends who are girls envy us because of what you have. Olwokubanga gwozimbye ennyumba ku age oli jatalajjadde okutandika okwesasulira renti gw'oli malaya. Sijja kimenyawo mweyonje. Your men tell us. Oba munyigire babba bammwe. Aveewo nga tamanyi nti waliyo n'omuwala abeerako eyokubako n'akawoowo agenda okusanga omuwala ng'awunyanga ekyokulya nga lwaki tamugambe. Ate nno temwalinyize nakunyiga temanyi ngeri ki gye tugi bw'oba obusurprise babayitera, it's normally us who be saying take for mommy this and you're there. Have you seen any married woman abeesuuliridde ng'omulaba nga yeefaako okuleka banene bano ba boss lady na biki era still nabo bateekamu sente naye banene abafumbo banene abaddala omusanga ng'ekifaananyi kye era bakolima n'agamba yogera olowooza nange saali bwotyo. Then what happened? Ani yakkanga n'otuuka okubeera ng'obuutikirwa bwotyo kyekyo because ozadde omwana olwokubanga ozadde omwana you want to become the alpha and omega of the place. Kakati it's an excuse for you to look bad. It's an excuse for you to have seated tires in your tummy. It's an excuse for you to have a turkey neck. No, because ozadde nedda abantu ng'embuto ziganye buganyi nga bazigezezza mukwano ndi mukugamba I'm telling you ebyaddala kati siri kwogera kwabo abagezezako ndi kwogera toyogera kya seated tires zigamba embuto nga zirimu ogundi. Era they are seated tires. Toli kulanga waneno bintu bisala lubuto. Rush tebajja ne bawagira oyo client ne bagenda ne bafuna better bodies. In the name of you are the one who disorganized my body shape. Eh? Chichi yatete ntunulira bwotyo naawe. Mbusimanyanga say sorry I killed who? After I said that married women don't look after themselves, how many death cases did you get? Reporting bameka abafudde ekikutuko oba gundi yafudde nga talwadde olwokubanga Shuga yagambye nti abakazi abafumbo tebeerabirira. Please save me the burden. Mwerabirire. Nviiri waba togenda zisiba tulisiko zinaze mu shampoo zikwate pafu walinacho tumanye oba ziteke mu retouch bitakisobola kola retouch emirundi 2 omwaka tebera ne growth ena nezikutuka baina nakebe kwasa mbwe wesiba kale siko omwana ko baddo bubadoka msituza ngobadoka msimuka kutula enviiri. No, you're not taking good care of your hair. And why are you using engoye y'omwana okugiteka ku mutwe? What happened to your hair cap or hair bonnet?
and then if I sent ino mwesi balesu nga ziri weird kati neera nina gwenzise omuntu wayogeranga ekibi kifunemu ekirungi ate nno nkyaba asamira mukwano eyo contract gye nnakwata paka kuwulira bubi kyetaaga n'okolayo ne conference ne bajjira ddala ne babeera nga bandabako nga batudde wali nga mbagamba bye bakola you will see how they'll come ramshackled gwe gikoleyo ogambe nti woman apu tuyina conference eri waneeno basaidi kiki batule no side abakyala bafumbo batule ne side olabe aba ne bagenda okujja nga bawunya obulungi n'abanajja n'omwenkwawo nze lekera okuntunuulira bw'otyo. I want to thank you, Diana, today. Last time people complained about your short. There was nothing wrong with her dress code. What were they there was saying? nothing They're wrong with her dress code. That Is why let her first you have to finish. show your man some What flesh. are they complaining there about? There was nothing wrong. Kati labalinga ali mulumbe kati awakulabikira bulungi. Ate I saw those comments. Those fools who are saying that I dressed badly. I am representing married women. Whoa. You want me to put on a gomasi on a Saturday? Are you daft? Are you stupid? Why are you putting on a dida? I want. At the next Saturday, I'll come and I'm in a short thing. And I see even me who I'll kill. Who died? I was in short hair. So for me, because I'm marriage material, I should not dress very attractive for my man. Why does it hurt you? Are the clothes finished? The designers, did they finish designing clothes? They are there in plenty like this, right? Anyone can wear them. Reaction. So why are they reacting for me? Let them go and react to themselves. They They didn't say anything about Black Shuga. Black Shuga tebamugambako. So you're thanking me because I'm in a gandula. What is it called? Gandula? You see, I was almost saying you look like a Namwandu. Hey, they were already saying it. I tell you, don't even start me. So you want me to put on like as if I'm going to bed, like you? Don't start me. Now obadonyize. They are telling me how I'm in shorts and they are short. You are not representing married women. So how are married women supposed to dress? Like this. Like Buffy Wadda. My man is still alive somewhere in the world. He's not dead. So I will put on however I want. If you're the one who buys the clothes, buy for me and tell me, put on that. If you're not the ones who buy them, shut the F up. I don't want to see their comments. What are they telling me? Are they the ones who buy for me those clothes? Bebaruguze, Bamani where it came from. It's still new. Let them shut up. You don't look like a marriage material. How does marriage material? Are you married? You, when you start talking, are you married? How do you even start making comments like that? I saw them. Producer Gwazeta asunsula alikechitamu. Kuliko abakazi abalimu amagezi. Haven't you seen comments like, why didn't you bring reactions like that person who said, ekituufu kiri nti I'm married but for today ndi ku side yaba side chick. Yongo manya nti yagenda ku ssomero. Osobola okuwuliriza omuntu yagenda no picking amu sense no sense komukole ki. That is if you perceive it as nonsense. Because bebuuza kati wano olaga ki abaana. Abaana abani. This is real. Why are they even on internet right now? Wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Jalia ine pise mbienze sembayo omukazi oyo. Atuwate motoka nga teba tuwerako n'amateeka. Jalia nape motoka najjako switch ngandi n'abaana. Gwe kyoli okirabye. Anyizaka switch. Nezikira mu kkubo wakati wa bo. Buli katoka yawo. Akanyigira ddala ne ka stopping nga yingirite. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu. Lwaki okozesa motoka ya Jalia? Ate nina omulala ayinza okupa emmotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga Shuga lyerere. Balina Jeep, balina BMW, balina Awudde, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi. Salo zino sonde zepa Jalia nso ofune emmotoka. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jalia. Alika Rentals basangibwa ku
309 Slade Street, Drogheda, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 778-852-27 Ali Car Rentals. Rent, explore, experience. ate kaleka nkubulire n'oyo ali mu kuyomba talina capacity ey'omwana okubeera ng'agenda ku YouTube. Nedda ali 16. Omuntu ayombera enviri akola ki ku YouTube? Ali 16. Akola ki ku YouTube? Ate abazadde be bagenda okujja bayombe mwambadde bubi nnyo our children. Comment mwaziraba ezo ezaba our children. Nze kati gwe no baakuleka naye nina kyembuuza eno gundi eno executive media mugirabako Nickelodeon, mugirabako Jim Jamu oba mugirabako Disney Junior. Disney Junior. Omwana mutereko kokomera alaba oyo. So you want us to look bad because what? Because you are protecting your men. So for me, I don't have a kids who will look. That is their problem. Mwala wange wandaba bwati aziba amaaso. Because mbeera naye. Ate no muntu ayogera yinza n'okubeera nga sagala. So marriage material, where was it written that you're supposed to dress only in Magandula? Where was it written? I can still be decent. What am I showing? Am I showing anything? Am I showing anything that is beyond being seen? Am I dressed like this? Am I dressed what is like wrong this? with me? What is wrong with me? Eh? What is wrong they with me? They were abusing my shorts. What is wrong with me? I'm saying they were abusing my shorts. That is your problem. I am doing them. Sure. You were even patrons and they are commenting about shorts. Sikolabye munjagala bino mbikolera mwami wange. Yimba bulungi nga bwayimba ku show ya Little Boss. Abajja kunyigola bakati banyiga kati. Nze nina ebintu bingi ebirungi ebindiko. N'olaba banyigira ndi bwenti. Imagine if they know. Wagamba oli omu bakyala basinga ki? Abasinga ebbeere wagamba ki? Nagamba ki? I have a nice body to start with. I have a nice dental. I have a nice voice. Home and out of home. The bottom line is these people should just pick out what is necessary and just chill. We are talking about serious things, and then they are looking at why is that person's nails like that? Why are they putting on short things? Biamujemu. Are we wasting time here telling people on how to behave? Twogera ku fish ali ku bupali. Beba lya fish abo ku date. Ne fene. So reaction ya lero bwete bwebadde nabagaye nzete shami gwaleta zino reaction kye mazola zibeera mu comments mukwana size jumujolo nenjirondamu nengali tugenda react ngero londeyo omuntu jasabiriza simu ya munne alabeko ku YouTube oyinza n'okuvumana nyina account nga siye nanyini gondi. So njagala okubategeeza nti bwetutyo bwetutandise ebbogomu liba lingi naye sometimes ebintu ebimu neŋŋamba let me keep quiet. But today njagala to discussing ku gifts in the relationship. Owadde omwagalwa we ekirabo on his birthday. Why? And when I feel like when he has done something good, I'll give him a present. If his love language is gifts, and also if I can afford the gift, I will give him. Ekirabo kirina kuba kyenkana kiti ekirabo kirina kuba kya sente mmeka mazima. Mate manchi owulira anything is a gift. Eno baside chika akakiiko akatufuga. Ekirabo aba capital. Oba returninga. Not ever again. Simanyi oba ntegerekese. Oba o investinga. Naiba simanyi oba. Oba o investinga. Oba ngozaayo. Omanyi okuddiza kuba mwoyo. Balabala muno ogamba. Sajja nje mukama keksi. Mukoledde ki? Mugulirayo emipiira gy'emmotoka ye akyuse DJ. Once you start that, agenda kuyigiriza. Kuyigiriza ki?
like kunyigiriza oba kuyigiriza ndowooza eyewammwe mu marriage material and whatsoever wamaffe ne waffe we bakusurprisinga ku birthday yo ne bakolera surprise ne bakuyira wali obumuli ne banona ku radio little boss ali mu kunnyimbira waliwo obwomulere ekirabo kisente kizze banfulumize bwe waliwo ekirabo oshegedde nange nina okureciprocatinga somehow mweyo period ofunayo ky'omukolera okitegedde That means mpankuwe. Nze nveri That's no longer a gift. Eno mbasadi bana side cheek, don't do wife duties when you're not a wife. That is a wife. Kati, why would you buy tires for a man who is not yours? Kisinzira kyaggulidde mukwano nkugambye kisinzira. Birthday ye yonna agikutte n'agenda n'aleeta ow'omulere n'ateekako omuyimbi lwaki ye birthday yoli weetuuka newakubadde sibbaawe ate tamuwa tagambye birthday agambye in that period time nawe muweeye I said reciprocate. Exactly. Nsobola n'okwata mpankuwe. Anti it is mpankuwe. Yes. ate saidi yaabwe bya mpankuwe. Because I'm not Then a woman. What is that a gift? No, A gift is not supposed to have. It is unconditional. But again, n'abawala babikola. Nganze, I'm your friend. It's your birthday. I give you like 2M. Nawe njagala mpe 2M. That is mpankuwe. Sina. Why? No, then listen. that is no longer a gift. It should come from my heart. Shami, if you're my friend. We are talking about relationships. Regardless, ne waba musajja, it's so unfair wamma Shami. By the way, nze bakyali tebakikolanga gwe nno gwasinkuse ekigambo wamma nze bakyali bange tebakikolanga nze saagala omuntu nze nkuwadde ekirabo kya mitwalo 4 olebeze amannyo ngitira obugatto bwaggu mu kitundu ayinza okuba mukwano gwo tali mu level yeemu nawe. That's why a gift is supposed to be a gift. Yes, Thank you for falling in my trap. A gift is a gift. If I can afford a car thing, what are these things called? Veils. If I can afford a veil and I give it to you, that is the money I have. Maybe I'm not working. Let me finish. Kati, you decide you can afford to give me a watch. You give me a watch. Does it mean that our friendship now has a problem because I haven't given you something in the amount of money you've given me? Nkoledde bawala bintu batandika kuyita mugagga nedda Shuga nze kankubuleko ekintu kyo kisa relationship You don't gift me, I don't gift you. relationship y'abakazi bagikwatanga mukwano go akola mu bank mukazi wattu tokola mu bank. Tosobola kuba mukwano gwange nkola mu banka tokola mu banka. Look at this Nze one. tosobola kuba mukwano gwange. People have you Abo gwe ensonga mateeka lwaki ago tekyali wange. okitegedde ge mateeka ago wamazzi kyenkugamba omuntu asobola kuba ne mukwano gwe nga mukwano gwe akuba atunda na juice. Me, I understand it very well. Okitegera. Yeah. So someone cannot afford to give you an iPhone on your birthday naye nga gwamu iPhone. So you want me to go nfune amabanja because I need Sell your kidney. Era tweta bugatto bwagu mu kitundu. Obviously, I will give you a gift. That is from what my I heart. want. It's from my heart. Yes. We But all can't afford what you cannot want. afford. Please. Because you gave me a Please. car, I Please. should go and look for land title. What if I don't have it? Warning. Should I Nga steal? bukyali. Should I Warning steal? nga bukyali. Tompa kirabo bw'omanyi tekisobola kumakinga kirabo kye nali nkuwadde kireke. I will understand. Tell me happy birthday, post me, komaawo. It's no longer a gift. We are nedda talking nze abantu about betadde ku gifts. pressure beyimu ne mu relationships omusajja It's too much aleeta pressure. ebimuli Kubanga njagala omusajja kumakinga. akola omulimu tegwenkanangana nagwange Shamimu gwenkola nyinza n'okuba okugulawo edduuka n'omala omwezi nga tokoze. So you want me mpa omusajja ebirabo nga byampa Ate onabijjawa. Nakugambye dda tekikola ene wange gw'oli kweri side antijjukira. Tali ku side yonna. zonna nziriko Nedda ebyaddala gw'ejjukira oli mufumbo. nga bino bye bijjoko reality. We are in Reality. Nze reality. ebyaddala. Not those Ebyaddala things as a of side sides. chick. As a side chick. I will not gift your man what you cannot gift him. Ate you're now basing on what the wife can give the man. You cannot afford Omusajja it. wanneesibirako awo n'otandika okulowooza nti You nze can't amuloga. afford it. Because they buy acres. Waya! Me, I'm telling you. Which married Women. Yes. Married women. Yes. For birthday gift. You have not seen the story of Haji and Hajati. I've seen it. But For I mean, I'm birthday talking gifts. about yes. Even Omukazi if it's yes. n'agula eka ettaka.
Even a big car from all the way from the other side. I'm just giving an example. I'm just giving I be here very well. Just because you're in that box of the people that you know doesn't mean that other things are not happening. Life is moving on. There are people who give land. There are people who give, let me tell you, there are people who give land. There are people who give houses. There are people who give cars. You see, she's a woman. Thank you for falling in my trap again. She's still a woman. She is a representative. There are so many people who are doing that. Just because you don't know them and does not come to the public, it does not mean that they do not have it. If 0.9 they are doing it. No. Okay, if you can't do it, you can't buy a 50 million car for your man. Let me tell Anita you, can buy we judge, so we judge by majority. Not everyone wants to come in the camera and say, hey, now Adam said I know someone. There is someone. Someone. Yeah, there are people. There are people. That is you can't live in like a bubble in a box 1%. and you don't want it to. That you is to a pop. 1%. They are there. A 1%. But they are there. The And thing is that they are there. They don't want to come out and publicize their giving. So because someone bought a car for a man, you have to be in camera. First of all, that is conservative. It is very conservative. First of all, another thing, it is okay not to put things in the public for everyone to see. We've seen women here who buy houses and the men live in them as a present, and it's okay. At a wedding, nothing. Wedding present. Omukazi yagamba nze already nali nkoze. You get? So I am gifting this house for our children. The man was not a broke man. This is real life. Auntie, you watch too much Telemundo. That's why you think it's Telemundo. But when bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukolere olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send of decent wesimbye omukalulu decent funaba ikop abo bulwo bayito batako tubateeko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana nedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina n'okumuyamba oyo omusaada eri ekindi aba ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba naife aba business card mudikola nti naba akolene ya nedo debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Don't be in a box thinking that these things don't happen. They happen. You want to tell me if Shamim had 100 million, she can't give it to the man? Minority. Come on. These things are happening. Ate no wali Avudde kushamim muzine example kwa tomanyinge. Jamutekamu kubanga she's my friend. Jamutekamu. Give 100 million. Hey! What is that? She has given her man money before. She has given her man money before. The other time she even gave him a plot of land. In the village. Not Shamim. Shamim, really? You can't give your man a present? Of what? Of anything. 100 million. 100 million. You can. 100 million. A plot of land, you cannot. Hey, you don't know Shamim. Plots of land, those ends Manyaka Kiria, 15 million. You mean you can't get 15 million and you give it to him? Nga, he's your man. Birthday. He has looked after you. He has looked after you. Shamim, omusajja mpereze ekifaananyi kye tujja kumubira birthday poster ku Radio 4. Let me tell you, kumuyimbira happy birthday ku radio. Is no longer a gift. Tumugambe mukyala waku atugambye tukwagaliza amazaalibwa amalungi. A gift is no longer a gift if you expect it to be conditional.
it has to be unconditional, no matter what. No, I give him gifts. Now you never you get the conga Hey, for example, those are the ones I know. What do you want me to say? Nails? Okay, give him nails for building. Give him a timber. Am I in your examples now? Okay, take him for a haircut on his birthday. Yes. Massage. Those are the gifts. Let me tell now you. You're in our If trap. you're going no. If you're going on do unto others as you want them to do unto you. For you want big things. You want them to do for you. I will say it because it's what I know. You don't talk for me. Let me talk for myself. Nawe example zosi zagala kati kanjogereza ngo bazita nawe ngatofa. Obazita ngatofa. Kubanga sikanya nazo. Sure. A gift is not conditional. Mukubanga wampadde bino nange nino kuwa. Women want to be in public to show off. But you, when do you do it for your partner? Get away from here. You're very conservative, poverty mentality, poverty stricken. You cannot be expecting gifts that you cannot give back. You want a car, you want a Benz, you want a Range Rover. Can you even give a chukumi? Inshallah, I want to see your next relationship. For what? I can never tell it to you. Why? So then she comes here and tells you. We are now family. She will come here and talk it. Kubira bya yogedde. Tetushayinza kuba family. Wakiri konze munzaru kuke. So I'm not saying that calm. In my Bananga, those are examples. Which school do you go to? It is just an example. My school alone. No, Diana now. Diana choyogerako nchi. So Nesimu, you can't give a phone? I've given a man a phone. Yes. Anything you can give. No. So what if you have so much money? Esimu nsobola gimu akusinziira Mumbera gye tulimu na kusinziira esimu nsobola gimu akusinziira ku mbeera gye tulimu na biki byazaakola like relationship gye tulina nze n'omwana. So it is conditional. No, it's not conditional. Then why do you have to base it on something? Engeri gye nkwagalamu ye kirabo tosobola kuzuka buzukusibwa otinogera n'oleeta ekirabo n'okya n'enkiwa muntu kati kankubulireko n'okumulowoozako kisinziira byakkoledde gwowe ettaka kati mpe omukwate ettaka plot 150 kale ndiwo omusajja nga bulijjo birthday abadde ampaaki antwala ku Javas n'endya keeki kano kakasi kakeeki there are even some men who even forget birthdays. No mujukiza na kugamba bugambi happy birthday, but again abasajja abamu bali that they don't celebrate that nonsense. Nonsense. Naga me, I don't celebrate that nonsense. Simanya birthdays bichi you either love me or leave me. So waliwo abakazi abakkiriza, that is a red flag, but mu mutima gwokkiriza nti oyaga kuba ne mukwano gwa birthday yange waliwo abawala waliwo abakyala nga ye bwe werabira birthday kati ng'ona ajja kunyiiga n'okwawukana twawukana sikumanyi tomanyi omusajja n'amugamba ebyo ebintu mu courtship wano nti nze ebintu bya birthday ebyo I find them minor, not useful. N'okkiriza n'ogenda n'olugayi kyokka ate bw'agyerabya still ya n'onyiiga. So I have a friend eyava mu bufumbo because tebamuwadde kirabo kya birthday, because tebamuwadde kirabo kya Valentine. That's stupidity. Me sometimes I call it stupidity. Naiveness, stupidity. Yes, that's stupidity. Poverty mentality. You cannot tell me nti ova mu bufumbo because someone takuwadde birthday. Ekitegeeza bwe yali muto baali tebamuwa. That's why she thinks ono kati afunye a good person. But ko omuntu kwakkuliza nti if you don't give me a birthday gift, waliwo birthday olwetuuka ng'omuntu ali down nga talinaamu. You want your money. Ajja kuwa later. Atandika okwewola. Ajja kuwa later. You can make me feel good for that period. N'ongamba happy birthday, probably have something to eat or something. Ze gambye yamugamba n'amugamba happy birthday. Nete yamugamba you have something to eat. Ne something to eat nga taliimu. By that time nenga tazirinaamu oshegedde. Bino byowooza have something to eat. Ekyetaano nga nakyo takirinaamu. So it is okay. It is very okay, please. Temuteeka nnyo basajja ku pressure because of birthdays. What if he's planning something big for you? See, even up to now, Shami, you see, even up to now, you still remember my birthday. Yet we met on just my first birthday and like your time, your period. Je twata nkokwataganira. Netukuteeka ku program twaliwo omuntu goyino yimbira birthday. Now, if you say it was so important like that, how about the person I'm
where he's releasing his DNA every now and then. Why did you give it to That's him a big early? condition to some people. What do you have even not used. Omusajja wange weerabira birthday yange twawudde omukyali my friend. If you forget my birthday, nze nkugambye saagala na muntu kumpostinga happy belated birthday. Actually nkwamu allowance ya naku benefit of doubt naku 3 14th 15th 16th. After that weerabidde because I'm less important to you and please go. That is by the end of my birthday nkwatirako no ddala tosa kwerabira birthday yange ku lunaku little boss lwakola concert naava ku stage ye najja naginyimbira gwe n'ogyerabira. Little boss yandya oba Shamim Mayanja yandya. Just try and forget my birthday. My love, if you want us to break up, simple. Forget my birthday. And see if I will not have a birthday boy on that day. So what am I supposed to gift my husband, my boyfriend, my fiancé? Mugiftinga kusinzira ku byampa oba asobola okubanga ye angulira ebimuli, because me personally love flowers so much. Kakati ampa bimuli. Olumu abamu me I don't care if you give me flowers oba mulimu ekirimu oba tekiri, for as long as they are flowers. So I'm a person of flowers. Naye waliwo ng'akuwa bimuli. Ati waliwo n'abakazi ng'omusajja ajja n'akuwa ebimuli ebyo nateekamu chocolate nateekamu ssente n'ayongerako kubanga ayise mikwano gyo n'akola dinner date n'akola buli kimu. Ku birthday ye n'ongera n'omugulira socks n'omugulira Hankies, n'omugulira boxers. Ate nga buli birthday okyusa bika bya vesti na boxer. Naye nga buli w'omugira nga tosobola kukwata like noga musajja ono bwe mbala abalamu ebintu by'abampadde bigenda mu bukadde obusatu. Bwe ngenda ne mutwala mu boutique ennungi ne muyiwamu some t-shirts, some jeans, ne muyiwamu ng'ate ne muyiwamu ebintu nga kale biri worth 1M. Kuba yasobola kuba kuteddemu bukadde busatu naye n'ogamba ka muyiwamu like worth 1M. Ne bwe ziba teziweze 1M osobola gamba banka mugulireyo engatto n'oyongerako n'ekimuli naawe engatte ennungi. Kubanga engatte ennungi ez'abasajja zitandikiranga around 350. Awo we watyo n'okweyongerayo. So kwatayo ekyasatu mu etaano n'okiteeka mu musajjawo kabiiki n'omugulirayo n'ekimuli. Bino ebiriko floating balloons 120. Ku example zembadde mbawa mubadde mugamba ziri expensive and what. So tugejinga tutya nti ono deserving this kind of sinzira ku bye bya giftinga. So it is conditional. No, it's not conditional. So why are we conditioning? Stop saying it's not conditional. Tosobola kuba mulalu noveri najabuzinoga kakati nokulowooza nokuyita ku boutique n'olaba olugoye n'ogamba luno linyumira omwami wange. It's because omulowoozaako ebintu byazzakolera. You cannot just feeling tesobola kuva buvyeri ne zijjanga balloon because you want to. Okay, it's conditional. Because me even out of the blue. You don't have to have feelings for someone to gift them. Do you? Mama, never go mukwano go inokubango ina feelings is not feelings. What if I'm just a gifter and I'm like, okay, so and so I've done that before. Oh yeah, sister Let gifter. us go for lunch. Sister gifter. We love you. And we cannot live without you. Continue gifting. There is nothing wrong with it. Don't condition just gifter. Chenze kiririza nsobola okuva out of the blue ne gifting omuntu. Naye nga ate nina do you know what a gift is? I need to go back to understand what is a gift. Because it's the way I'm someone I love. Yes. But when I love you, Diana, I'll go manye Diana ayagala bwebiti. Kwema kayita ko akalungi, I tell people you pack it for me. Then I send it to Diana because you're my friend. Someone can come. Someone can come and say, hey, I like your thing like this. Watch it. I like this thing on you. And I have 3 of them. I say, here, take it. That's a gift. I don't have to have a condition that Shamim is my friend. I've known her for 13 years. What? I don't have to. If you tell me you like these earrings, I can give them to you.
I can afford to buy others. I have to wait for when Shamim does something good for me. Whoa. Oh, she has ever taken me to Java's. Oh, she has ever given me this gift. Not that. Hey. It's supposed to, I'm supposed to have affection. Mama, will you have affection on everybody? That's why I don't have everybody in my circle. I will You not have give to be everybody a free giver. A Ah. free giver. Save you. Now I'm sure people have gifted you. Even some just love you. They say, hey, I love you. I'm your fan. Hey, here is something small. Because they love her. Yeah, but do you have to have given them something? Nedda mulinako ki Katoyo nga takuinako chi. but we have something that Era nawe mu mutima go libanga banja, you will have to receive. I don't do banja. It's not for banja. That is condition. I can gift my husband. Yes. In fact, me, I'm one person. I don't take about pressure. Birthday no, I'm not that person. So nayaja kuulira if you forget my birthday, we are done. So I have to give him some, give her something. From the beginning. By the way, a gift should not be conditional. I'm that person. Period. Birthday kasamba nga ndi mulamu kye kisooka mu conditions zange. Kyova nze nagoba n'obo simanya abantu bategekedde bupate simanya biki that ebintu by'ekisirusiru. If you want to gift me as a person, but you take a pressure ogendo gwene mabanja chame muyampa mama we nabasimu dana alowooza. I'm not that kind of a person. Auntie, that's what I told you in the beginning. That is poverty mentality. That is being conservative. Because Shamim took me to the boutique, bought me dresses. I have to take her. Dana birthday never to go wampa ku birthday. Nga sirina sigena gena ku mabanja. I'll send you a message, happy birthday darling. And I'll accept it. Yes, I'm not fine. But what if you're saving for something big and then yes, blocking kubanga tonzijukidde abantu omuwa birthday ekirabo ngo simanya birthday ali ya 14th neeyitako n'ogimuwanga mu 17th June nga bwenfunye sente olwoko ali ya Feb nenzifuna mu June ondikonyo naye mukwano nja kwetya ekyawe either accept it or that's not my if we are going to break up because I've forgotten your birthday, it's okay. We shall. I don't bring your gift in June, nyabo madam. When zifunira zachigenda ku mabanja mu nkakasa abantu. You're going to make people steal things because I want to impress you. I want to go get you a car or get you a what? Get you a what? Yay! Because I want to impress you. I'm giving an example. You're bringing your conversation here. See how it feels. I haven't even said it all. So if I have not yet afforded, I want it. By the way, if I have not yet afforded, if the money is not yet full, you're getting. Girls are putting men on pressure. But I'm iPhone on my next birthday. I'm breaking up with you. He will break up with you. Are you the only woman? Please release us. Is the only man. Let him go. Go no take a pressure. Go gamba. And a birthday that can be called in Bawara Babina. We have got to be baskira. Busimanya botampa iPhone. Bakuntungirako. Again. That's why I've been saying a gift is not conditional. I might say it again and again. Pressure. No producer. No one should forget my birthday. And you girls, by the way, it is very okay. Take it for as long as Bambi agezezako. Now waliwembera jobola. Anti bana isirinamu. Satandika kwegomba basajja babalala nti bannange yamuwadde they keep posting so that the man sees songa lwaki mbeera n'omusajja omwavu ate bannange abawala balina tendency kati nga bano ba Shuga n'abeera nga aposinga Diana buli kyakuwadde bawonegeraga such a loving husband bannange I'm happy for you girls n'awaana bawe ng'alaba bu status takomaako najja n'amunyumiza banange omanyi bawa Diana kye yakoze yamuleetedde Range Rover teyakomyako n'afukamira n'aleeta ebimuli nga tuli awo omwana gwe nga tuwaga nga tukanga mungambireko happy birthday kanawana kane maama abasajja abamu jadde ka message
Temuteeka abasajja bamwe ku pressure mulinde Ate men are very forgetful. gwe weegomba bbaawe akola mulimu ki? Weegomba mukwano gwo bbaawe minisita. Kiriwo omusajja wange alina capacity simusuubira na actually he knows. Tomuteeka ku pressure ya mmotoka bw'aba tagirina. Ayinza okuba nga tavuga. Sisa agulire gwe. Sha. Release us. Some girls no. Tubeere ba mazima sometimes. Omanyi bo bye bayiseemu. What if they had to do something to get that car? Huh? You're putting pressure because you have to what? You have to what? Release us. Release us. Don't lower your standards in the name of Simanyanga mboka kati njagala kuma relationship. Bwaba mwavu side chick duka. Don't do wifely duties when you are side chick. Duka funayo omulala. Era even a man who gives a side chick abera musiru. By the way, abana bete bayina mmere ali mu side chick. Bizibu byonna. Tokkirizibwa kuwulira kizibu kyonna. Ebizibu bagende babigambe bali. Ate the good thing omusajja ajja n'abuulira side chick buli kimu ebizibu kubanga she's the panado. Can you imagine? My wife is she's too busy. She's not giving me. Whoa. Badampingira awo buli kimu. Badampingira awo stress n'ebizibu byonna. Aba Ali Rentals basangibwa Massachusetts Boston bapangisa emmotoka eza buli kikagwa ino omukolo ng'oli mu America oyina kwanjula oyagala kwevugamu na family yo ku weekend oyina abaana bo bangi funa emmotoka ya luxury batwaliremu omulambo wa kiseera weeyagale. Yes, tuli ku Woman Up, tuli ku Executive Media. So olwaleero twagala kumanya biki by'olina okugiftinga munno diro olina okumuwa Robert olina okole ki nziruke neewole nsanyusa omwagalwa tagenda oba kola ekiri mu menzizo. Funa obusobozi bwo. Funa obusobozi womanya nti n'emmere ya kafe Javas ya bbeeyi nkwegayiridde genda ku kikomando lya okute naye kusa. Gift in your capacity. Temufuna mabanja because you want to impress someone. Era tofuna mukazi atali mu capacity yo. Ojukira oli omusajja eyagenda n'akola birthday naye yiwa woo omukazi nga mfunira like some disgusting thing. Oba yeewoze oba yeekoze eki. Yeyeyo eka yakola birthday. Tonteekamu bigambo. Mukwano tebaddiŋŋanangako tolimbeera nawe. Bagambye baddiŋŋana. Olimba omukazi yavayo n'agamba tali wa kitalo nga bw'alowooza ntasobola kuddira beti. Kati yekyabadde atakwagala oba omulaba kyekyo. Era if you gift me nga sikwagala era I'll give you that face. Mukimanyi normally wali abasajja nga ye tagaba. Mukono gamu. Ate nga sobola okubeera nga alina excuse buli kaseera. Nga ye tagaba. Mama yamize ekidomola luli eri omwana wa ssenga ye. Oba axe. Ekidomola kimirika. Anti kyengeza kugamba nti excuse nga tena magulu. Nedda normally nga ye tagaba. Nga ye bw'atyo bw'ali tagaba. Yadde ka sweet ak'ekikumi. Nga ne bw'akasanga takagaba. Ate nga ne talumwa. Tebamuwadde. Kati bwe baba tebamuwa oyagala atandika abiyigire kuki? Abiyigire kwani? Gwe tolina tandika n'omuyigiriza. Anti oyina omuyigiriza. Yes, oyina omuwaayo obuntuntu obutini obwo busoksi buki obulala bwe mwagambye boxer vesti you start by giving that. Maybe then ajja kuyiga. Naye you have to have conversation. Ekibi temwagala kwogera ne basajja bamwe no and you get to that point where he understands that your love language is gifting. You want him to guess. They're not mind readers. Actually, the majority of them can't even think 5 times more than you. They don't have that capacity. But you want him to make up this whole pattern in his head. When Bambi, even he did not study that far. He does not have he's just there like that. Walimu abasajja abateebaza n'omugiftinga n'atakwebaza oba kati waliwo akajanja kamwe ba Shuga ba side chicks n'abakazi b'ewaka babikola n'atambula bulungi nnyo n'agenda ku Flori ne bakola ekimuli n'agenda n'akisindika n'abagamba mukole ne delivery ne bakola delivery
bagikoze ku ssaawa 7 n'ababuuza mu musanze bambi atwebaziza ate abadelivery ng'abeebaza thank you give her one I read the note inside n'asoma note n'agisangamu nga ya Shuga happy birthday love n'abiraba n'olinda kuva ku 7 neziwera 2 neziwera 3 nnyo ez'ekiro olaba bugenderera bukyenkya nogo bono yabirabye baba babiwadde mu kyamu. Did you see the gifts I sent you? Yeah, thank you. Nakoma. Then you don't give him again. We are conditioned. Neda. Siyatugambye ati. No. If he can't say thank you, really, that is the least word. Ekitegeza taina the 5 basics. Oyino soko mujjukiza. That means he has poverty mentality. Those are very small things that someone has to easily tell you. Thank you, I'm sorry, I forgot your birthday. Those are small things. But if they forget, if he can't even say thank you, why are you wasting? You're putting yourself on somebody who is not going to reciprocate. If they can't say thank you, you think for them they will be able to buy for you things on your birthday? Mwesiba ku bantu tebabaagala okirabirawo naye gwe oyagala okugulira ebintu asiimye naye nga tamanyi bw'agenda kwebaza ng'alinze we munaga musinkane akulage nti yasiima. So he can't call bw'aba asaba bintu birala nga amanyi okwogera nga he can say thank you for other things webale kufumba webale kola ki ekyo kye kimulema naye gwe abasajja abali emmere ne beebaza nabo batono olaba kubanga yagiguze kati awo obeera omufumbi why do it again? Why give him a present? He's not a thanking person. Temwemenya. Give the person, go where you are loved and appreciated. Why are you in a place where you're being tolerated? Omwesibyeko, olinga bakutunga kawo. Come on, release us. Wabadde ki? Bintu byogere bibadde byabafumbo. Inze nenkugulira ekirabo notanneebaza. Okola ki? Takwebaziza ogenda kukola ki Shuga? Simulaba namulaba ngeri ki gye mugulire. Siraba na ngeri ki gye ndanga kwogera na muntu because that is now a relationship. Ochimanyi? That is a relationship. Fababira baside cheeki. Omusajja n'omukeberako obukebezi n'omugamba hey babe how are you, how is it going? Asobola okukubira yesimu n'agamba bambi we bali kundowoozaako. So those are rare cases for us. Wagambye you gift sometimes nga mubala capital. Nguteka mu capital. Anti tasaba butanneebaza olaba nkugambye nti yeebaza text. N'agamba nti babe we bali kundowoozaako. Nina yatwalira omusajja ebimuli n'alikomawo mpaka waka namuga ebimuli wabirabye nti nabira nga nno yabireseeyo ne ku dduuka namuga nabirabye mbireseeko namugamba yadde okunkubira kunaga wabadde oyagala mbyetika ebimuli nzije nabyo wemala nkole ntya nabirabye weebale. I think we have wrong choices of men. Kanjira mbeera n'omusajja w'abendi ono. Ye mukazi we yadda tasobola kudda oyagala ffe nga talwadde. Yabondeke sanctuary juice. Amagwe oba gwe nga nza tutebbaawo osobola okumunona. You can't fight a foreign substance. That's the first thing. Kakati kale jangu nzijeyo kubanga ndi foreign substance. If it was my man, I would. I cannot. I can't fight a foreign substance. Kali muliiso kejiramu. So really. Okafu. Ebiveeko easily said than done. Easily said than done. Oyo muveeko. Ate lwakuba wenna ayogera gamba I know what to say. Talk them. Say them. Tekisoboka my friends.
Just that Not woman me. is just that oyo mukazi oyo Teri. owa Shuga talina maanyi either Agachi. ayinayo omuntu omulala Agachi. anti okujja okulwanisa Okulwanyisani. owadde bawe gift. So bana abasajja babawe ebimuli baside chick bagabe ebimuli Ate ne babireeteeka tubawangula. babireeteeka ogenda obisa buukulula nga omusajja bamutonedde ekimuli mukazi wabweru n'abireeta n'atabikuwa naye najja nabyeka. Jukira abasajja jukira baba bammwe ebintu bye basinga batonera masaati ngoye biki babeera bakazi batonera najja nabyeka bulungi n'obyoza n'engatto olumu n'omubuuza naga my friend mukwano gwange yabimpadde ate nga sometimes abamu balina mikwano gyabwe naye waliwo omulala abireeta tayogera ng'omulaba azze n'ebimuli baabimuwadde Omubuuza nagamba those are my gifts tombuuza bya kisiru. Abo yongerako akatombuza bya kisiru. Oyinza okutegeera ebyekisiru osobola okukoma ku. You see, another thing is a gift is a gift. You see, if they've given him a gift, yeah, you should feel good that there is some thing outside there, a cabbage, that thinks that your man has that value. So that means your man is impacting in poor people. He's developing the country, helping the country. So he gives them something and they're appreciating him. So you cannot serve, you cannot fight. You're welcome, darling. You're welcome. Put it in writing. So you cannot come and complain. And you're saying those are the behaviors. Of what? So, of side chicks. And they're the behaviors that be taking your men. No, I don't think the kind of man in my caliber can want that. I'm telling you honestly. Mukwano. He cannot. Mukwano. He cannot. So wali wakanidde musajja. Nali urakuba nti ebintu ngamba wange engeri gy'omanyi owuwo ku namba ya bbaawo. So just mu texting tulabe. Like I was saying before I was rudely interrupted, like I was saying, when a man has been given a gift, a small thing, just allow it. Tompa namba. Njina. Agambye omusajja wo ati agambye nedda agambye omusajja we it depends agambye omusajja we bali nabo bali omusajja nge tomuteka mbino kubanga he seated at the left hand of the father right hand kuliko Yesu nze nkubuulira ku left hand of the father even if you say it 13,000 times it's not possible ku right hand batekako Yesu kati mbadde nkyagamba ono byagamba musimanga era nze omusajja ali mu kaliba yange message. Not my man. That's why I should not find you on a side chick. I'm looking. Yeah. Because so really, when they gift your man, just leave him to have those things. Yeah? For the girls also to feel important. Because you're not leaving him. They've never felt important about it. Never made them feel important. You cannot do nothing their parents about never did these things for them. So my husband is helping somebody feel important. And you want to deny the poor girl? Leave them to enjoy flowers. Those tiny things. What will they afford? What will they afford? Naye kimanyi nti omukyalo oyo amisinterpretinga buli kimu wagambye omusajja jja n'ebimuli kati ali ku bakazi kubawa bimuli. You cannot know the question she asked me. Agamba nti yakkiriza ebimuli ebyo nga bizze kuba amanya waliyo eyo baawe bayamba n'abeezaawo abalabye so who is misinterpreting? Abakoze eki abalabye value ya bbaawe nti abayamba ne bagezaako nabo muddiza n'agamba nti nno those little flowers wabimuwanga yetabira socks bichi byebawa the side chicks the things they give. So don't misinterpret you. I think you're the one who either doesn't listen or pay attention. I don't know. But what I meant, paying attention you have to omukyala yenna the good thing you've listened. Leka nkugambe ebyo ebintu bye bibabeeza mu buliri n'abeereyo nga yenna yeeswanta amulinzi sawa mmeka biki after obusungu babuza ku baana.
Yeah, kubanga tabuzizza omusajja afite obusungu abuza ku mwana. Me, I can't refuse that they've given my man flowers, socks, and really. And even if you refuse, you don't have the power to refuse, my friend. But we do have the power. You don't have the power to refuse, At least darling. there is a bill that is coming, and we shall have the power. It will not even come. If you do anything, it will not come. Even if you do anything, it will not come. It will come. Where to leave? Even if it's not, we all know. Executive media kwetuli. Sure. Munamala kunkubira wano. Woman Up. Raw unscripted talks. Executive Media. Focus, innovate, succeed.